waliwo akatambya kafulumye nga Eddy Mezayo oli mu mmotoka obuuza omukyala n'omugamba nti oba oli mulwadde wa siriimu olina akawuka omukazi n'agamba naye n'obulwadde nati tebukyali bwakukweka n'oddamu oli mulwadde wa siriimu Eddy Mezayo ku myaka gyo 4 n'okudda waggulu n'oweevaamu ekibuuzo bwekityo n'obuuza omukyala nti oli mulwadde wa siriimu like for real soko bulira abantu lwaki wabuuza ekibuuzo ekyo kwasinga bakuyisamu egaali tebamanyi nsonga lwaki ekisookera ddala bonna abanvumye batumbaavu nziramu wano nga ndi wano ku celebrity truck mwenna abanvumye muli bafala era muli bagwagwa kaakati omukyalo oyo kwe kumugamba naye ng'ondabikira ng'omulwadde wa siriimu oli mulwadde wa siriimu nakimubuuza emirundi ng'ena kwegamba nga ndaba kwegamba yabadde mukyala wattu akolola ng'amaaso kala yago okay ayinza okuba nti teyeebaka wano wenkubuliza Eddy Mezayo omuntu alina akawuka ka mukenenya oba akawuka kaleeta mukenenya siriimu alabika atya mpa ekifaananyi aba alabika atya omuntu asobola okubeera nga nze Mezayo bakwala miliyoni 2 n'oziwa omukyalo oyo mu kamera tewali yabikubuukidde ne wakutta omutwalo kiwaya emmere ya wano si ya mutwalo yagumu kitundu wamuwadde omutwalo n'omubuuza ebibuuzo 4,000 oli mulwadde omukyala agambye ninaki ninamu stress yange kyembadde mbuuza ono nti omuntu alina siriimu omulabira nze kunze ono yagambye weetonde n'obavuma badde nkusaba kuba nze ndi muwagizi wo obeetondere osobola onoomusobola tetusobola kulo muki kati mbulirayo ekintu kimu kyokka Mezayo kyansinga mbulirayo ekintu kimu kyokka bwe kiti Mezayo ngaakyogera kyosinga Simon bwe kiti musinga obusiiwuufu pozi n'obusirusiru kaakati nange kambuuze statement nawe gye wakola nti abaganda basembatya be balwanyisa Bakyagulanyi ab'embogo wagijja kuki si bwe kiri Kyagulanyi omwagala simwagala Alien kana kukwatako agenda kunkola ki agenda kunkola mwerijja nnyo nekantandika esho Alien yakukola ki nze sina buzibu na Alien lwaki omukubo mufiira wawe namukubye wagambye wapositinze obutebe ntefunye bantu sebo napositinze n'ogamba ab'otuuse wali ongambye twasolozeza emitwalo egya Uganda ngamba emitwalo 2 gy'abantu bajudde no ni Alien muvubuka munno akwagala Alien soko mbuulire divorce bwe yajjeewo okufa ngoni wamumma ekyokulya kyakunywa kiki kati bagenda commentinga katusamaako kafiirako musajja muleke ate muliko bannange ntagayidde muleke kati nkujukiza ekintu kimu leka nkujukiza ekintu kimu Apitex si muyimbi kankujukiza ekintu kimu ojjukira shi Alien yali ku Freedom City ojjukira omulimu gwe nakola wakola munene sigamba nti manja kati lwaki ebyo byemutebubibala Apitex yali alina okusasula Alien sigamba kusibanja ebirungi bye nakola ku lwaki byetemubibala nze nakula mwatuka ne muŋŋamba Alien muganda wo mwabadde muzingako omwaka mwakoze program kunga mumalize byadde mu mwaka temwayogedde ku Alien kituufu takoze mawulire nabyogedde dintu mwabadde ku TV nga mbalaba program ejo okolako nga producer takoze mawulire kati nno kyalina ku ebyo ekibuuzo kyewabuuziza omukazi nti mulwadde wa siriimu katutandike esho tutandise olunaku olwaleero ku Celebrity Track Extra UG nze Eddy Mezayo saagala kunsazaamu nga njogera oluddako nja kugoba ku seeti yes nja kugoba ku seeti kubanga lye mbadde naawe wagana okuntwala e Sweden that is one tutandise esho olunaku olwaleero naku z'omwezi 2 January mbaniriza omwaka 2024 and this is my second show on my channel omwaka guno eggulo twatadde buli lunaku tulina okuteekayo show buli lunaku show katugenda nga television nga 3 kuba nategedde nti abantu abali mu Europe eyo abali mu UAE abali mu Asia mwenna
mubeera kuno nga mulinze eno gye mwafuula TV yammwe Celebrity Track ne mugamba nti eno program webwa neddako eri neddako okoze bulungi amazima gali nti okoze bulungi ne lwakuba oluuso gye saategera gye wakola ne Namiiro Dubai nga tuli Dubai kituufu mwali mwagala kubba bubbi musajja oba kituufu nga kyali omusajja yali ayagala otubba ebyaddala kyogamba ntino byaliriyo mu byaddala ekyo kivubuka ekyo nga kyagala sebe okutegula Namiiro kati nga lwaki omulemesa Namiiro mukazi w'omu ate nze namulemesa Namiiro mukazi mukulu muleko muya yamutegule oyo Doni Fauzi owe Dubai nze sinze namulemesaako ekikulu byali ayagala yali akozesa force ate nga Namiiro twatuva wano Uganda twakola endagaano naŋŋamba gwankuuma gwantegeerera gwansalirawo era nga tuli nnyenyonyi n'addamu n'akiŋŋamba nti gwe neesigamyeko Dubai simutegeera kati ate tusangeyo omuyaye Dubai ayagala ate kutegula neŋŋamba omuyaye yasooka kutemera gwe yasooka n'akuwa kasente yantemera ate n'olemeramu ate nze bamala gangula bwe batyo sente kati diramu 10,000 lumpeesayo Namiiro ziva mu sente meka kakadde kamu ake Uganda Namiiro mwannyoko ate nani yagenda naye okay na muzeeyi wange oli babeera UK nga batambudde we bati naye gwe ssebo kati katugale Namiiro agenze UK omusajja oyo omulaba bamuyitaani bwe linnya tolimanyi bamuyitaani yogere olabi boogera nga tumanyi n'abantu obeesibako ssebo mwesibyeko lwaki mumanyi music wa Uganda yeesigamye kwabo mu live band gende tutandise show bino byetutandise n'edimbeeza nze saagala kummanyiira owulidde ssebo ntya this is my show era yo ssebo gwakyaziza taata saagala kuntiisatiisa badaye ndi wano ku Devotion of TV Celebrity Track no saaga taliiko sino Celebrity Track naye dimezaya naye simanyi oba waliwo omuntu gw'otula naye n'omujoga bwo naye dimezaya obuddako nate nkujoze ntya muzeeyi twasemba okwogera n'edimezaya on my channel ndowooza like emyezi ena egiyise abadde mu Uganda 4 months ago sayogerako twayogera sebo twayogera wateekako wasemba ddi okugenda ku kitebe ky'NUP ne bangoba interview twagikolerawo waggulu sebo kituufu waliwo kubafuuyirira akagalo bangobe wali okimaki ku kitebe olaba batanjagaliza wali okimaki ku kitebe ne matovu mbu abasanyuka nali sikusuubiramu nali musanyufu nnyo n'osanyuka nga bangobe eno osiiba owanakala ya yero ate kati mbweri ogenze kunoonya mukulembeze ng'onoonya respect mu Bobi Wine who is you twakula ffenna mu bidongo kati gwe okula mu bidongo kitegeeza ki do you know him now amanyi kyali nedda wamasoko gye muzeeyi nedda muleke lindako awama tojja totunuzaayo badde njagala nkulage abasajja abo balaba abasajja okumanya bebamanyi Bobi Wine gye yava abasajja bakubye endongo kaakati mmwe abaakajja mu Kampala mwagala okulaga nti nno abantu mbamanyi okutusinga edimezayo noze ku show yange kummanyi nedda gwe wava Butega emitiyana wagenda okujja mu site nga nze olwedde ndi mu site ate nkwenkana naye nze gwolaba banzalidde wali kireka awonkubye nzaliddwa kireka njavulidde ebbanda nebakuziika wa era Butega batuziika ttanda ewammwe wa mitiyana gwe wamwe wa kalangaala kati enjawulo eriruddawo kiriwa mitiyana kati enjawulo eriwo kaakati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo ng'ogyeko nti edimeza yatandikidde mu Gia nkakasa nti eno sho toyinza gyefuga nga wendi ebitundu 99 ku buli 100 oyinza otwalako kamu amina taata tugenda tandikira ndowooza ku nsonga ya edimezaya waliwo akatambi akafulumye nga edimezaya oli mu mmotoka obuuza omukyala n'omugamba nti oba oli mulwadde wa siriimu olina akawuka omukazi n'agamba naye n'obulwadde nati tebukyali bwakukweka noddamu oli mulwadde wa siriimu edimezaya
ku myaka gyo 4 n'okudda waggulu nentegeerayo obwo obulwadde babuyita ekiri atabaala babuyita siriimu ekiri atabaala n'asigadde waka bukola ki awuliriza taata babuyita siriimu mukenenya yes ebbanga lyomaze ku nsi ya mukama kuno ne bannayuganda n'ensi nga tuwangadde n'abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya tulwanyisa kye bayita stigma mu bantu okeera ku makya n'obuuza omukyalo oyo oba yabadde azze kubaako kyakusaba oba yadde alina kyakusaba mu bulumi bwalimu Eddy Mezaya nova e Sweden n'otambula kilometers ezo zonna z'otambula n'ojja mu Uganda n'oweevaamu ekibuuzo bwekityo n'obuuza omukyala nti oli mulwadde wa siriimu like for real sooka obulira abantu lwaki wabuuza ekibuuzo ekyo kwasinga bakuyisamu egaali tebamanyi nsonga lwaki ekisookera ddala bonna abanvumye batumbaavu nziramu wano nga ndi wano ku celebrity truck mwenna abanvumye muli bafala era muli bagwagwa olw'ensonga emu matovu omukyala yazze ku mmotoka yange simanyi oba namufaananidde ng'abantu abalina kasente najja nandaga nti alina obuzibu mwemulisa nnyo nandaga nti alina obuzibu naye emmotoka gyenvuga simbi ayinza okuba apima yapimye eggadi kaakati najja bwe yazze naŋŋamba mbunno alina obuzibu mundaba gye namulabyemu andabikira ng'alina problemu ne mubuuza buzibu ki n'asooka nyinyonnyolamu bwe yanyinyonnyoddemu abasaaluuni ne bajja ne bamugoba ku mmotoka yange nti ndowooza abagobera kasitoma ne mbagamba nti nno mumuleka annyinyonnyole we nagambidde ono gwe nabadde naye nti jjayo kamera n'akwata ka vidiyo ako ng'omukyala mmaze nze okulaba nti si muyaaye alina bwezi purobulemu era abasaaluuni ne mbayimiriza basooke bampe tayimu njogere n'omukyala kati omukyala yabadde alina ebintu byakutte abantu bye bayita enkwacco teyabadde enkwacco gwabadde muddo gwe bayita mukasa oguwonya omutwe nga simanyi alabika ndowooza wa mukyalo eddagala alimanyi ate gwabadde fresh ngaalabika byabadde atambula n'agulaba n'agukola ki kaakati omukyalo oyo kwe kumugamba naye ng'ondabikira ng'omulwadde wa siriimu oli mulwadde wa siriimu nakimubuuza emirundi ng'ena kwegamba nga ndaba kwegamba yabadde mukyala wattu akolola ng'amaaso kala yago okay ayinza okuba nti teyeebaka naye nga ndaga kwegamba alina problemu yensonga lwaki namulemeddeko saalemedde ku mukyalo oyo nti nabadde njagala muswaza n'olwokuba yansabye sente ne muwa omutwalo awo wamuwadde mutwalo just buliriza nti namuwadde mutwalo kati bwe namaze okuviira eyabadde ayagala okuvaawo ne tuvaawo ne tuyingira mu saaluuni ne ŋŋenda n'omukyalo oyo ne ŋŋamba abasaaluuni nti mumukoleko nga bw'ayagala omukyalo oyo abasaaluuni ne bagaana ne mbagamba ŋŋenda kumusasulira saaluuni esangibwawo bagiyita da Trinity esangibwawo eri awo waggulawo nga ewali ewaayi nga ku New York bagiyita da Trinity kati olwagize omukyalo oyo naŋŋamba tagenda kugula mmere agenda kusasula renti ne mubuuza ennyumba osulamu ya sente mmeka nti mutwalo nenyongera ne muwa omutwalo muki ogwa renti nekiwera emitwalo 2 kati neŋŋamba omukazi yabadde asaplaying emmere abakola ku saluuni ne mugamba nti omukyalo ono bamuwa emmere gy'ayagala n'asaba enkoko n'ate n'agamba baginsibire ŋŋende nayo ne mubuuza lwaki toliira wano naŋŋamba nti alina omuntu gw'abeera naye takola kati emmere ayagala bagiri abantu bameka neŋŋamba omukyala nti basibire teekawe mmeka teekawe 2 kati bw'ogattagatta teekawe yabadde agumu kitundu gy'emitwalo 5 gye nawadde omukyala naye wano mu ntandikwa baalabye mutwalo nga tukyali mu mmotoka ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti nalikodinza omukyalo ono ne muteeka ku social media nga njagala abantu bamulabe bamuwa obuyambi ababeera basobodde wategedde wabeera omukyalo oyo abasaluuni bamanyiiwo kyekyanteeseza omukyalo oyo kyekyanteeseza omukyalo abantu bamulabe basobole okumukola ki omuwa obuyambi
era indeed I'm very happy bannayuganda mwebale nnyo abatantegedde n'obugwagwa bwammwe naye ng'ate yafunyeemu waliwo omukyala alina NGO yankubidde eggulo ng'anoonya omukyala ne mulagirira ku saaluuni awo kuba bwe bagambye nti bamumanyi atera okutambulatambulawo kati ate ne muwala w'omukyala oyo yennyini gwazaala abadde amunoonyeza ebbanga babadde bamunoonya nga yababulako nabo bamulabidde ku social media kenataddeyo kati njagala mbuuze bwe mbeera na likodiza omukyala oyo abantu be ne bamuzuula abagenda omuwa obuyambi ne balabika abagwagwa banvumira ki wano wenkubuliza Eddy Mezaya omuntu alina akawuka ka mukenenya oba akawuka kaleeta mukenenya sirimu alabika atya mpa ekifaananyi aba alabika atya omuntu asobola okubeera nga nze asobola okubeera nga ggwe asobola okubeera nga buli muntu naye kyambuuzisiza omukyalo oli kubanga namulabye ng'embeera si eyo ne bwabeera ggwe matovu nkikubuuza nakakikubuuza emirundi emeka nakagamba emirundi emeka ogende weekebeza mingi nogwe lwaki olowooza gwe nkugamba ate olineme kimugamba yes bannayuganda njagala mbabuulire omukyala samulikodize mu ngeri ya kumuprovokinga kumunoonyeza buyambi era essaawa zino yafunye obuyambi ng'omuyita omulwadde wa mukenenya kakati omukyala wabadde oyagala mubuuza kibuuzo ki olina obulwadde obukuluma tulina okubeera direct abantu ne bamanya obuzibu bwalimu yakuzeemu kyekimuluma yagaanyi okuŋŋamba ne mugamba n'omugamba mutwale bamukebere n'agaana okutuula mu motoka n'agaana kuno si kwekaza wakati ng'omaze okwogera ekigambo bwekityo ng'okibuuza omukyala kwanze nina omusawo Angel aliyo Canada bwe naaba ngenze Canada yagenda okunkebera saagala tukeeyo ng'ate nina ebirwadde badde kaakati gwe towulira ng'oli mu kwekangabiriza n'okukaza amaaso njagala mbabuulire wakati mu kuswala okungi njagala mbabuulire bw'obeera ng'ogenze mu ddwaliro ne bagamba olina kansa olina sukaali olina ki lwaki toyagala gamba abantu olina siriimu bulwadde nga nze bwe ndwala omusujja ng'omulala bwalwala omutwe lwaki abantu omuntu bayogera ku siriimu balowooza nti no ogenda simanyi kuleeta sitigima lwaki betwogera ku musujja omuntu tabeera na sitigima omusujja kirioke divorce nze buli muntu omusujja kirioke naye omanyi ogamba omuntu nti oli mulwadde wa siriimu direct matovu nakakulawo emirundi nga mukaaga ng'oli ku TV yo nga mugamba ndi musiiwuufu kati nga nze temundeetera sitigima lwaki nze siri sitigima bagamba ta stigmatized lwaki nze temundeetera sitigima nga munvuma nti ndi musiiwuufu lwaki nze bwe njogera nga mugamba nti njogedde bubi mbwekyo kisobola okumalako emirembe of course kyogamba buli wagamba nti oli musiiwuufu kikumalako emirembe wulirizaamu nze full figure yavaayo n'atunula mu kamera n'agamba nti akakasajja kalwala siriimu nze kyantwalira okugenda ne bankebera ku live nga bataddeko kamera bataddeko zigundi ne bankebera awo abantu nebalyoka omusaayi gwe ne babirabakyakuluma ngaakikugambye oti wuliriza nali njagala kakasansi kubanga bwoli bangamba nti nina omusujja eri musaayi oli mulwadde omusujja nina omukakasa nti siri mulwadde otya nga bankebedde ngenze mu laboratory naye nga kyakuluma ngaakyogedde kyannuma omukazi oyo yalowoozezza kyamulumye naye ng'ate nabadde nina omunoonyeza obuyambi jjukira nti yazze wange kufuna buyambi nze sigenda wa muntu ti njagala buyambi bamala muyita mulwadde wa siriimu ate nalikoze eki kati senga sakoze ekyo abamuyambi yali bafunye kati ali ku medication abadde asula ku street wetunulira yes tunula mu kamera wetunulire gamoyogera mu nsi yonna abagezi tuli batono abagezi tuli batono njagala nkubuulire abasiru mu nsi be basinga obungi kati kankulage nga bafumbye wali batadde wali omuwumbo gw'emmere ne bateeka wali n'omuwumbo gwa bbi enswera zidduka ku muwumbo gwa bbi ne zibeera bwe ziti naye ng'emmere ewunya akawoowo tekuliko nswera n'emu kati bannayuganda abasinga obungi bagwagwa kati ku byombi oli ki ku miwumbo gy'emmere ndikwena emmere ewunya akawoowo kyenkugambye abagezi tuli batono kyova olaba nti no bendataddeyo kaviri ogambye enswera zezisinga obungi zigenda wali ebi ati enswera abantu zezino zivuma Eddy ndinakoze nti gwe muwumbo gwaki anti zezinvuma zenswera si bwe kiri enjo sisiza nti gwe muwumbo gwaki ezo enswera zezinvuma zigudde ku ki anti kati ffe emmere eri akawoowo babeera tebagiraba
kyentegeeza kati njagala nkulage nti ekintu ekiramu abantu abasinga bakiyitako ne bagenda ku kifu baagala nnyo ebyonoonese amazima bannayuganda nziramu omukyala ekigendererwa kyange kyaba kyamunoonyeza buyambi era yabufunye kati gwali eyanvuma nti namugambe nti mulwadde wa siriimu nvuma naye omukyala yafunyemu mutunuulira mutwalo gwe namuwadde mu kamera naye ate mbagambye nti yafunyemu singa omutwalo kuba kati yajjanjabibwa famire ye yamutegedde waali babadde bamunoonyeza ebbanga omukyala yatabukamu wagenze kuwabeera sinnabagendayo era sirina nsonga mbadde gyatumala interview eno tugendewo gyabeera ate kati simanyiiyo tugende ku saluni bagamba bamanyiiyo tusobola okugenda ku saluni ffe tujja kugendayo wakati twagala tumanye byagwereddewa amazima kituufu mu kavupu nga wamwadde sente nga meka namuwadde emitwalo 5 oluvannyuma lwomulangira nti mulwadde saamulangidde omukyala nabadde munoonyeza buyambi sokoddemu ekibuuzo nga bwakibuuzizza namubuuzizza olina siriimu yogera maama olina siriimu bwentyo bwe namubuuza emirundi nga 6 n'okiddamu emirundi nga 6 era am not sorry nakigenderedde sikwekaza okwo nakigenderedde kubanga kati ebirungi omukyala byaliko era lunaku lwe yansisinkanye mukama lwe yamukoledde ki lweyamubonekedde mubadde mumuyitako mwenna muyina amakamera tewali n'omu amugulira wadde essowaani y'emmere nze mugulidde essowaani y'emmere musasulidde renti ate nze gwe muliko yaŋŋambye asula mu ya mutwalo yaŋŋambye mwasula ye gumu yaŋŋambye namubuuza olina kizibu ki nambuulira nti nekizibu kya renti we wa mutwalo nengumusimba anti kakati bano kati matovu kacyango jja mu kibuga muno wali osasuliddaani renti nze bwe najja mu kibuga muno natandika kusula ku kifugi nga teri n'omu ayinza kunsuuza mu nnyumba ye kati wasasudde renti awo namuwadde omutwalo gwagambye gwe bamubanja ku nju mwasula saamuyambye on top of that abantu be bamulabye abadde bamunoonyeza ebbanga oba okitegeera ate omukyalo oyo abantu be balina nakuneebaza nnyo era muwala we yanneebazizza muwala we yanneebazizza nkulage ku meseji ya muwala we ngaakwebaza ki nga neebaza ka vidiyo ako kenakoze kubanga maama we kati yafunye obuyambi era yangambye nti bali abakuvuma baveeko watukoledde kati abanvuma bagwagwa kyova olaba nga nze mc kati mwapurawudinga yavayo neerangirira yalisiize bameka yes mc kati yavayo neerangirira ekiruwa apurawudi kyosembye okwogera nga nti ki yandisize bameka mc kati senga teyavaayo okwerangirira yandisiize bameka kuba star celebrity abantu bamwagala niye yavayo n'abateekako stop yes era kati agendayo amanyi either naye ali mu status eyo nga bagenze kunyumirwa oba okitegeera naye ng'ogyeko ekigambo ekyo kibuuza omukyalo oyo bw'oba katugambe nti oyo muntu katugambe nti muganda wa famire yo onoolaba vidiyo ng'eri bwetyo ng'omuntu amubuuza nti olina siriimu ate ng'omukaza bukaza ayogere kati nze mu famire yange bonna bakimanyi era buli gwensanze mugamba kigambo eki obulamu bugamba buki tugende bakebere siriimu sirumamu era baganda bange bonna bekebezza simuta nga tetunabagenda kwekebeza agakatuna mu ggulu baganda bange bonna nakakande bazaala ffenna twekebezza muli balamu ffenna tekuliko no alinamu wadde enkenyera ozigo bagamba gujasole musiiwuufu mwe mukiŋŋamba nekikuluma nekyokubeera omusiiwuufu sikiraba mutawa mama omusiiwuufu tebunnuma tebuntwalangako ku kitanda ate ogambye nti nawe kyakulumamukko kyannumamukko mu ntandikwa naye katwamba namanyi nansooka neneebuuza ndaba abanyirira basiiba balanga nti gundi yafudde ng'anyirira ndaba bangi abanyirira abatalina kye balya
nze ndi musiwufu nsiiba mu nnyonyi kati anyirira atasiata n'ennyonyi tagikwatangako nze wenjagadde wenkolaki ne bwe ŋŋamba nti nekyemisana kiri Amerika kati gwe tutuulira obusiwufu bwange nze mmanyi neeyagala ontegedde muzeeyi bwe ŋŋamba enkya nti nno njagala kusinkana Museveni nga musisinkana bwe ŋŋamba ŋŋenda wagundi ani muzeeyi sali musale nga ŋŋendayo mu busiwufu bwange abanyirira bamala kukola za kugundi application ne basimba layini nenze atanyirira nkwata kasimu mu busiwufu bwange kati awo weŋŋambira maama Rose Namayanja omumanyi omuntu omusiwufu afaanana atya nganze omumanyi Rose Namayanja minisita waki oli munnamawulire tomanyi n'abaminisita mu nsi mwoli kati oseka ki maama Rose Namayanja omukozi w'okubibya siwuna akuyisaamu eggaali nedda tebiriimu BBS maama Rose Namayanja tebiriimu BBS alindako bw'oba osimba lya muwogo gwo gukulakire wekka Honorable Rose Namayanja lya muwogo wo akulakire wekka ssebo tebiriimu ssebo nedda ssebo maama bwe njogedde ku linnya ly'omusajja ngenda kujjako omuzindaalo asese n'ekifuba ne kimukwata kyogamba Rose Namayanja asesa ssebo alifane nedda ssebo lya mugaati gwo gujja kutuga wekka maama Rose Namayanja alifane abantu balala mugaati gwo lwaki osese tudde ku kintu kiri lwaki osese nga njogedde ku minisita lwaki obuzaabuza obusiiwuufu aze ndi musiiwuufu obusiiwuufu tebunnuma gwe wali owuliddeko nti Eddy Mizaya ali ku kitanda olw'obusiiwuufu mbw ate si bulwadde nze nkugambye nze omusiiwuufu nsiiba mu nnyonyi gwanyirira olinnya yaawo asebo njirinnya kwatiri ogenda Dubai mu nsenyu nze Dubai sirinnyayo okubye kutta nze Dubai sigendayo obusiiwuufu bwange tebugenda Dubai kasaba abatula bali saidi yange bwe ŋŋamba nti no ŋŋende mu Amerika nga ngula tiketi nga ŋŋenda mu Amerika mu busiiwufu bwo gwanyirira ogenda wa ansigala wano kati bunnumira ki anti wagamba badde bukuluma nzize wano ewa Ssemakula emmere endidde nyongero bategeeza abanyirira tebayira emmotoka yiri gyenvuga mpya singa mukama kati kamera netunulayo oyinza kukola otya obusiiwufu bunnuma kamera netunulawo osonze oyinza kukola otya nze omusiiwufu nagenda ku NUP ekibiina kyonna nekirwana nekiyingoba era bagoba lwa busiiwuufu batya ab'obwongo bagoba ggwe lwa busiiwuufu nkugambe bwe nti batya ab'obwongo baamanya nti noono bwatusemberera wano kyabise kuba bali bonna bakuŋŋaanya bidomola nedda ssebo nze nkyogedde kino kyetuliko nedda ssebo tuveeyo eyo ssebo nze nkyogedde ssebo kiri kibiina kya byabufuzi va ku ebyo tuli mu Bobi Wine tayagala kubeera n'abagezi ayagala kubeera nammwe lubongo yaki ayagala kubeera nammwe Joel Sonyonyo omusinga amagezi ate gwe bagambe ntino olw'okuba ntino bamuwadde obwalupu ntino ki nti ali ki nokimanyi nti oli kasajja kattima mbuuzi ate ttima lirijjirawo nze olaba toyogeza bukyayina butaagaliza muki anti muki nze waliwo mu Uganda wano ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri okusinga NUP tusigale wano ku muzindaalo waliwo mu Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri okusinga NUP nze gwe baagoba ku NUP ndi muganda munnaabwe ate ekibiina ky'abaganda nze siri mucope ekibiina bakikola abaganda anti musira mugamba nti omuganda alwanyisa muganda ife tulwanyisa muganda munnaabwe izinambeshe muganda mbuuza mugamba nti nze Eddy Mizaya omuganda sembatya ow'eŋŋonge nti nno nnwanyisa Kyagulanyi ow'Embogo yenze gwe yagoba ku NUP yagoba mu Lugwala yakugoba nze Bobi Wine eyangoba atya tuwa akatambi nga akufulumya Museveni omusirikale wa Museveni bw'akola ensobi bagamba gavumenti ya Museveni tebagamba gavumenti ya musirikale oli oyina ekira kyommaliriza oyina ekira kyoŋŋamba mmaliriza ŋŋamba 2024 Bobi Wine wejjeemu obusosoze kibadde kigira antunule mu kamera Bobi Wine wejjeemu obusosoze byo bijirawo mu programu yaffe lindako agambye eki sokolindeko bino bitwogera bijjiddewa mu kamera gwoleese omulamuwa guliwa obusiiwufu badde bukwataganawo ne NUP okati saa zino tuli mu kwogera ku ki
gwolesa obusiiwuufu nenkugamba ku NUP bangoba nti ndi musiiwuufu ate ndi mugezi tebaagala bagezi wetujjidde awo naye wavumye tewavumye like ekigambo kiwakozesezza ku mukyalo oyo nange we nakirabye nasoose nenkukyawamuko Eddy kati teri bantu babi nga mwe bannamawulire abapretendinga gwe divorce oli muvubuka muto okumanya namwe muyine nze newunya abantu be NUP temuyina mutima alien skin muvubuka muto mumukuba ku TV yamwe nkulaga towagira NUP nze twala shop weerese wa jegani gwe weerese towagira NUP ngenda kugoba ku shop towagira NUP ngenda kugoba towagira NUP agwakola sheno ye gwajiko ngenda kugoba towagira NUP nja kugobawo nsirise neto wagira NUP nja kugoba wano Eddy jegane mu kamera nja kugoba wano jegane mu kamera nja kugoba wano Eddy abe NUP ekibiina kyonna sirika mulwanisa alien skin sirika nsirise ebyo mu kyalo bibuzabuzizza naye ng'ekigambo ky'wagedde kyakulidde kitya butandise okuyingizamu NUP terina wejjira wetondera abantu ku bigambo byewakozesezza eggulo bannayuganda mwenna abanvumye nti nalikodinza omukyala ne mubuuza oba ndwadde lwa siriimu muli bagwagwa ani akuwaga ate nze buzibu ki mutwe gwange matovu nze nabonaabonera wano mu Makindi nga tugabana kacapati okubonaabonako kutukwatirako waffe kyentegeeza bwe mbeera nga saasaba nti gundi ngulirayo emmere nga kati saa zino tosabirizangako sisabangako nze nagende wa muzayi Salimu Sale nga nina kyenninonye sikusaba nawe okyogedde nti wagendayo nti olina kyonna yes muzayi Salimu Sale ali omu ku bantu abafuga eggwanga twayingidde omwaka 2024 wakati mu biriro lino n'ebifulo ebyenjawulo abayimbi n'abategesi b'ebivulu ndowooza be bakoze kinene okuyingiza abantu ule omusajja we NUP muleete wano muleete atuula awo wamasaba we NUP jangu wuuyo atuule wali ajja atunnyonnyole Simon Roko jangu wamu otuule wano tunnyonnyole Simon Roko oli we NUP jangu totya Simon totya kutuula na star jangu nkuwe ku masanyalaze agaliwa ono Simon kati kankubulire bano ba Simon bayimba dda ne batulengerera eri nate feba star jangu waneeno Simon Roko ono Simon ono bwayimba oza kulowooza nnyoza ne feba star kakati oliwe NUP lindako matovu lindako wamwa nze nawe ani star yogera mu kamera sebo tomukaka takukaka nawe ono sitawawa nawe kacere gwe kacere nawe oli sitawawa omanyi bonnegayiridde okutula mu kamera sebo gwe star oli wakabi nnyo okumanya oli star ondabye nga sinnakulaba era bwondabye nga sinnakulaba ye ani star noyayana nnyo ntuuleko okumpi naawe wooli gwe star owakabye ennyo kaakati nsanyusa okuliraanako star ayayanya okulaba naye nange ndi wakabi nnyo okwegombebwa star abadde wano ng'agamba mbu NUP omuyise nga waani omuyise nga waani oli we NUP n'okusinga bw'okirowooza ddamu oyogera ebigambo badde oyogera kuki ngambye abe NUP muli basosoze twasosolani mwagoba Sembati ow'eŋŋonge ku kitebe yali akimye eki sooka omumbulize olina kaadi y'ekibiina sigirina olugave bwe luba lutudde ewaabwe ow'emmamba oba ono nayo ki oba tosaana gendayo kati bw'oba tolina na kaadi y'NUP eyagabwa ku nnusu 10,000 olukumi jasi olukumi ku kibiina wali oyagalayo ki nali ngenze kwewandiisako olufuuka memba era kukikima nemungoba ddamu ebirala byobadde ogamba byobadde oyogera mubuulidde ono we NUP namulaba nze kennyini nga bali kunze bakuba
ne bankomerera Katonda bamumpadde mu ttaano kati nze njagala nnyonnyole mwangobera ki mu bakugoba oyinza okuba nga wagenda ku lunaku olukyamu lutya n'ebigendererwa ebikyamu bitya wali ogenze kunona ki Wali otudde mu ddagala. kola olwagenda waliyo ki ku kitebe tewaliyo kintu kyonna ani yakugoba akulira security yani Edi Mutwe tuzeeyo akatambi yes sir yali Edi Mutwe tuzeeyo akatambi yes sir yali Edi Mutwe wamma gwabira basayini yakugoba akugamba atya yaŋŋamba nti mpagira mukke ne mu 7 ekituufu kyeki kiriwa mpagira ekituufu kyekiki mpagira owagira ki mpagira NRM kakati wali ononye ki ku NUP nali njagala kukyuka ndowooza olaba njagala mbuuze lindamu ndowooza olaba tugende mpola lindamu obwedda mujogera nga mulowooza nnimba ndowooza mulaba Simon wali oyagala kukyuka ku olwo wali oyagala kukyuka ddi wamwereetedde bana basajja mbamanyi nze kansirike nze kamuleke yamwereetedde ekirowoozo bwe kijja nange ng'omu ebyo nabivudde ku busiiwufu bw'edimezaya neŋŋamba omuwala oli namukuwana nesooka mwepimamu nali ngeze ku NUP kusooka kupima nsobola okukijoyininga wabannyonnyola abantu notandikire ku mulamwa tuli kulamwa twogere ku bantu abagobaganya twogere ku bagobaganya wabannyonnyola nti banenze gwe mulaba mubadde mumanyi nga WNRM naye ensarenda linze emikono ntadde waggulu nzize kwegatta ku NUP mbagambye edimezaya mbadde nzija nange njagala mbuuze kyebayogera kyali kituufu toli WNRM Lubongoya kazini wa President Museveni Lubongoya government ya President Museveni yamuweerera kyagala okuŋŋamba nti nze edimizaya nze mubi ennyo okusinga oli ava mu kati gwolinga ayagala otutegeeza nti ffenna abazaaliddwa ku mulembe gwa Museveni tuli BNRM olwokuba tuzaaliddwa mu gavumenti ya Museveni aluddeko bulwi musajja wamwe aluddeko bulwi ofuna bulungi musajja wamwe aluddeko bulwi kati mutandika okumusibako buli muntu oyo WNRM Simon yakuwereetedde Simon nze kansirike wamaze kansirike njagala mbuuza Simon waliyo omuntu ayinza okwagala famire okusinga omwana azaaliddwamu ye towulirangako omuntu ng'ayanjula munne naga nti ono mukwano gwange ansingira n'eŋŋanda zange kyoyagala okuŋŋamba nedda oli muganda nnyo omuntu ng'agamba nti edimezaya mukwano gwange namusangana ku kyeyo okusinga taata wange nze songibawadde mwagala n'okusinga eŋŋanda zange ng'anoonyayo mu ŋŋanda ze eyali akoze ekintu ekyamakulu okwenkana mukwano gwe nga tekiriyo okusinga taata we ate bwe kiba kisoboka mweyole okusinga taata we nga neyola n'ono kakyere okusinga taata we neyola n'abenaare bano baba n'emmundu awo wali oyinza okuba tulidde emmundu nga musanvu okusinga taata we bano basonjala basooke balwane okusinga taata Simon Lo tetusobola kulwana osobola onoomusobola tetusobola kulwa muki kati mbulirayo ekintu kimu kyokka mezaya kyansinga mbulirayo ekintu kimu kyokka bwe kiti mezaya yogera kyosinga Simon bwe kiti musinga obusiiwuufu pozi n'obusirusiru katiza kampuuli bulirizaawo omusajja ono omulaba Simon Lo omulaba ekyamazima kiri balindalinde nnyo eggwanga ne badde demoka batya tebaagala kwogerako nti bobi wine nti n'ekibiina kye kyenyufu tebasosoze tebaagala kwogerako kulimbulula bantu nti ekibiina kyabwe kantandikiraawo NUP kibiina kisosoze kubanga mu busosoze bwe NUP obw'ekika ekyawaggulu ennyo bagoba batya tukikkiriza Kyagulanyi Ssentamu yeddira ki mbogo NUP basosoze Lubongo ya sekuritale w'ekibiina yeddira ki yeddira nte NUP basosoze nnyo okufaako obufi Lubongo ya yeddira ki yeddira nte y'abanyankole owulira bulungi oli yeddira mbogo y'abaganda obusosoze bw'oyogerako bwe buliwa kaakati nage kambuuze statement nawe gye wakola nti abaganda basembatya be balwanyisa Bakyagulanyi ab'embogo wagijja kuki si bwe kiri Kyagulanyi omwagala simwagala Simon Loko soko je Simon Loko jangu mbadde njagala mumuuza nti yego yagoba sembatya ndi waki Simon Loko jangu sebo
jangu Simon jangu ono mumaze yakoba Buganda waliyo yagalayo ki nze ndi mulundi temwagala sebo komawo wano mukatebe omukulu komawo wano kyagala okugamba ti Omuganda inze bwe nnwanyisa Omuganda ekinkomezawo mu phase 2 sibadde wakudda phase 1 ndabise nnyo ng'akayana naye gwe nkayanya tajja kuwupuliriza mbadde nsaba edimezaya oli musajja mukulu oli wa kitiibwa ensi ogirabye otambudde amawanga pasipoti ozivuunise buli kimu okirabye mu nsi muno njagala twogerenga abasajja bakulu onfuna bulungi omusajja Omuganda omanyiko ku ngero ezisukka mu bbiri omanyi ensonga lwaki abantu bakyawa Museveni ne Musevenism tuwe ensonga bbiri ayina ebitagenze bulungi ng'omuntu ate ekikyaya Museveni si bitagenze bulungi ng'omuntu ekikyaya Museveni kiri ekintu eki overstay in power onfuna bulungi ekita ekitava ku ssogolero kifuuka wankindo onfuna bulungi Museveni nze nzikiriza nga munnayuganda nti yakolera eggwanga Uganda n'aliraga kyelirina okukola ki okuba naye ensobi emu esobola okuzaala empande emu yokka bweti esobola okuyiwa ekisero kyonna his overstay in power ereetedde bannayuganda okubeera nga buli ekibaluma kivunaanyizibwa ku ye nfuna bulungi olwaleero bwe tufunawo chance buli muntu yenna agezezzaako okusitula omutwe okutulaga nti naye asobola okuba n'ekirowoozo ekyongera y'eggwanga Uganda to another level afuuliddwa mubi era akubiddwa olw'okuba nti omukulu tayagala kwogera ki tayagala kutunula mu ssowaani maliriza eno feeza ey'okubiri yabategeevu era bw'oba owulira nga amagezi oli mutegeevu nnyo kati mweno bw'oba owulira nga amagezi go gakka wansi w'abatudde wano va ku sheeno giveeko onfuna bulungi giveeko ofune gyodde ewalala kati awo wokka we wava obukyamu abantu bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency ne batuuka n'okubuwa obululu bwabwe obuyitirivu ennyo ne buwangula n'okuwangula obwa pulezidenti wadde nga talangiriddwa naye asigala nga ye pulezidenti w'abantu ekyo nakyo kikkiriza oba okigaana pulezidenti w'eggwanga ye Museveni kubanga ye yagenda ekololo kati njagala tukwate omanyi ebintu biba byangu nnyo ebintu biba byangu walonda Bobi Wine bintu biba byangu nnyo tulina ekintu kye bayita bwe tuba twagala okuyisaawo ensonga y'eggwanga tulina ekintu kye tuyita referendum akalulu ak'ekikungo nga tulina ekintu kye twagala tukuŋŋaanya abantu nga bangi ne tubateeka oluga bannaye tukole tutya ki ekiddako ekirala tulina kye tuyita majority wano we tutudde wennyini nnyini tukuŋŋaanyeyo abantu nga 20 tuteeke wano Museveni tuteeke wano Bobi Wine tusimbe mu mugongo gw'ebiki gw'ebifaananyi ojja kumanya abantu gwe bakkiriza okubeera pulezidenti wa nkuwadde yogera kati oli mukakamu mubuuzeeko ddamu mubuuzeeko Eddy mwebuuzeeko bulungi simulinaako mutawana ono muganda wange ddala yeebuuza bwebuuza magezi naye ng'ekituufu akimanyi kati mu facing nabali batulabe ekisookera ddala Simon Rooko nze newunya emmere gye mulya olw'ensonga emu bwe mubeera nga bemwatunula mu ggwanga lyonna mwalaba kuleeta Kyagulanyi nze mbalaze nti point esooka nti musajja musosoze ekyokubiri Bobi Wine Kyagulanyi yeenoonyeza byanfuna Bobi Wine yavayo n'atongoza akatambi ke yayita documentary nze kempita firimu era ye ne mukyala we ne beeyita basuperstar bakasiti kuliko aba gwe Simon omanye bya entertainment ekigambo cast kitegeeza basuperstar bannannyina balina copyright ku kintu ekyo kuliko ye na mukyala we nga mu butuufu mu video muli gye balaga ensi mulimu abantu abaafa nga baliita Nabukenya ne bafiira ddala ne babaziika naye bo tebabateekako nga basuperstar Bobi Wine bw'atambula mu mawanga okutongoza olutambi olw'okutunda okusayininga endagaano atambula na mukyala we katono nnyo mizayi wali oyagala bazannyisa omulambo bali badde babeerako ku cast omanyi obulumi obuli mu bantu okubeera ng'okwata omuntu waabwe yafa okutandika okumujaajamya bw'otyo kakati kambuuzeemu lwaki tebaddira abantu bali abaafa ne bateekako abantu baabwe babasayiningire ku copyright abaana baabwe bafune kasente akavudde mu firimu muli era njagala mbuuze kati nga gwe Simon nti gye muyita firimu gye muyita documentary gye mpita firimu ani yateeseza
abantu abo abazalira bakafiri wako abaafa era akasente ako ani akalinako right nti kagende waali teyafa kuba mulimu baatulaga emirambo abaafa basukka ebikumi ebimeka ebina mu kadocumentary nga bituufu si bituufu nga bituufu kati wembuuliza Simon nga bituufu si nga bituufu baafa ki abantu abo bafa political affiliations zaabwe ani abatta abantu abo bafu balamu baafa lumbeeki covid wuliriza taata baafa lumbeeki baafa basasi baafa accident kuttibwa ani abatta government of course ekyo nkimanyi kulemberwani ekulembera president Museveni oyagala ennyo mbuuza lwaki owagira ennyo mbuuza lwaki osubidde famire z'abantu abo abaafa nsanyufu nnyo okuwulira ebigambo by'oyogera si nsanyufu naye nange wembuuliza kiki ekikuwagiza ekintu kyolaba kikyamu nange wembuuliza omusajja omuganda kiki ekikuwagiza ekintu kyolaba ekikyamu kiki ekikulisa omuyembe gwolaba oguvunze nga kuliko n'envunyu zitonnya kiki ekikulisa omuyembe ogwo ogenda kulwala wabeeranga president Museveni yakolera wabeeranga president Museveni ne gavumenti ebakola ensobi Bobi Wine nekyalina okukola yakola nsobi ki nkulaze abantu bano abaafa bebateeka mu firimu bagenze ne basayininga contract etunda firimu ne copyright basayiningako ye na mukyala we kankubuuza kino ekibuuzo edimeza kankubuuza kino ekibuuzo buli avaayo agamba nti abaana babakozesa mu firimu eyo tebabasasula buli kimu Kyagulanyi kyabasasulidde mwagala bapostingire invoice nti ono muwadde kyemuwadde nedda ono amanyi bulungi copyright nze nsiba ndaba omusajja lindako Simon omusajja ono mulaba omusajja ono Simon mulaba njagala atunnyonnyole ekigambo copyright kitegeeza ki muntu asayinizi kuki kati kitegeeza documentary eyo ne firimu bintu byani bya Bobi Wine ne mukyalo kubanga be bakasiti bali abaafa bafuniramu kitegeeza Bobi Wine yakozesa bali abantu yafune bwe mba tebantadde ku kasiti okwo nga nali omu ku baali mu movie eyo ba documentary naye nga nsasuddwa lindako mpuliriza mbuuza gwe kati kiri ate lwakikuwa kireese nga tokimanyi sabayo seconds sijja kubanga 5 zokka abali walunamu abatulaba tusirikire mu katono nnyo ku lw'emyoyo gy'abagenzi abo bano gye basanyukiramu sisanyuka bagambe kusirika ayi mukama katonda emyoyo gy'abagenzi bonna abattiddwa olw'ebyobufuzi bya Uganda abattiddwa olw'omuntu ayagala okwekuumira mu ntebe obulamu bwe bwonna giwe ekiwummulo eky'emirembe ne famire zaabwe ezibonaabona mukama ozifunire ekyokulya otebenkeze emitima gyabwe obawe okuguma era bagume batuuke ku lunaku olw'obuwanguzi beyagalire mu nsi yaabwe titima nagamba amina esaala nno gisazizaamu ogenda giddamu nze ndi musajja musiraamu nsaba abagenzi bonna abaavu ng'omusajja Bobi Wine abakozesezza okufuna ssente mu firimu ne documentary naye nga famire abasajja abo abaafa n'abakyala baleka abaana baabwe Tereza abattibwani abattibwa neyayogera bwabadde osaba nsirise nsaba ali Allah okke ku mutima gwa Bobi Wine amanye nti ekigambo kyateeka ku kasiti abazanyi ababiri ye ne mukyala we kyali kya bulyange era nsaba kakkane agende akwate ssente ezo zajje mu documentary ne firimu azisasule abantu bali abafiira mu documentary ayi Allah nasabangozolo sala teyabasasula twongereyo essaala yeyongere esaala ndekyajja esaala neso kugamba amiina gwe ye ono gyogedde nawe ye ono gigambe nti amiina kale esaala ekyagenda mu maaso asasula obulungi katonda njagala otusasulire bulungi omuntu oyo avunanyizibwa ku musaayi gw'abagenzi abo katonda asasula obulungi wegayiridde katonda awulire essaala yange nsasulire obulungi omuntu avunanyizibwa ku musaayi ogwo era shonze golaba nze omumwa gunsiba naye we nayogerera nja kwokya yogera tugende ku buntu waliwo obuntu obutonotono bano eno Simon Roko muyimbi waliwo obuntu obutonotono bannaffe bano webafuula national issue obuntu obutonotono ekigendererwa ekyokukola bwe gyoyita movie gye tuyita documentary oyinza okuba nga tewakimanya
onfuna bulungi kyakolebwa mu ngeri enzikakkamu neko kiyita ki nyinza okuba nga okusoma kwange kutono okiyita ki nyinza okuba nga okusoma kwange kutono okiyita ki but if we can go into the description of a movie kyeki how do you define a movie mu luzungu mu Luganda ate nkubuuza mu ekigambo kye bayita movie how do you define ekigambo kye bayita film kyeki okimanyi nti what we are doing here is a movie kyekitwa kiri plant era nga kiriko cast just the points yes nga kikozesebwa visual onfuna bulungi bati sawa zino bani abali ku ekigendererwa ky'okukola mwe gye muyita movie His Excellency the President of the Republic of Uganda Bobi Wine kyayita documentary olina abaana mbalina omwana we bamubuuza president w'eggwanga addamu addamu okusinziira ku ye nga bw'alowooza buli muntu akkirizibwa ogenda mu Google bateeka mwana buli anti oba obuuziza Google oba tobuuziza nze mpuliriza bw'obuuza Google ekuwa bw'obuuza Mezaya akuwa eno shonje njivuddemu bakole Simon Rock akuwa Simon ndi Google Simon lwaki muwala n'alien skin mu abedi kati tudde ku alien skin mulide byaleese kati njakala ensategere nti muli basosoze wamakati wayinza otumulira ekituufu omukulu alina ekibuzo ky'abuuziza kijiddewa kati kankulage oli Muganda ndi Muganda omanyi kye bayita okuzaalukuka nkimanyi bulungi kyeki okubeera nga famire ekuttemu enta kye bayita okuzaalukuka kwe kubanga famire ekuggyemu eki enta eyakola endorsement okufuula alien skin omuyimbi ow'amaanyi wano yali ani alien ndabuka ani yamuzaala tunula eno ani aleta alien skin ne bayibuli eŋŋaana okutuula ku mmeeza z'abanyooma tuula damu ekibuuzo ky'omukulu kyabuuzizza ani yamuwandako eddusu mu bwengula nze eri munnasayansi njagala omubuuza ekibuuzo tolandaga njagala ebbi alien yavaawo nyonyola bali gwamanyi alien gyeyava babuuza bali bawuliriza gwolese by'omuzadde ani yazaala alien skin nyonyola abakulu alien gye mwamujja kikulidde sebo simanyi tomanyi kati mulirawo okwesiba ku muntu nti mwe mwamuzaala ekigambo kyayogedde okiwulidde siriso nnyonnyole agambye be baazaala alien skin bamuzaalirawo wambo kibuzo kivudde ku lwaki bagamba NUP yekuba ki alien skin obuzibu bwe mukola mentalite mwe mumanyi buli kintu kifugibwa ebintu bibiri NUP na NRM ekirungi kyaki ekibi kyaki NRM kibanageza mwana ku muzzukulu ku jjajja mbu omuzzukulu mubi nnyo osingaani jjajja yanjula omukulu nze njogera nja kweyanjula agenda kweyanjula musajja nze nno ndi naawe omusajja mukambwe nno oyo nokubakuba ensonga kamera gitunuza omukulu eri bwe baleeta nga teyereese ali ni simuzaale yereeta kyemeza ekimuwa ekimpagiza ali emisikini yereeta fe abawagizi ne tumulippira mwaliipira etokose otegedde eri booda yali etokota mwaliipira emaze okutokota kyekibuuzo bimugamba tokosa sign language bimugamba bya okuliriza eno bimugamba simanyi mwamukuba oluyina afuna omusajja mukambwe tuula nno sebo tuula n'abaana mezayo bakwala miliyoni 2 n'oziwa omukyalo oyo mu kamera tewali yandikubuukidde naye wakutta omutwalo kiwaya emmere ya wano si ya mutwalo wamuwadde omutwalo n'omubuuza ebibuuzo 14 limuwadde omukyala agambye ninaki ninamu stress yange otomubuula stress eva ku stress nyingi kituufu stress ekuluma n'ofananga omwadde wa siri kituufu nkimanyi ekyo nkimanyi nange byali binnumyeko kyembadde embuuza ono nti omuntu alina siriimu omulabira nze kunze ono yagambye weetonde n'obavuma badde kusaba kubanze ndi muwagizi wo obeetondere omukyala wadde badde omuwa omutwalo nga sina mu kamera n'ebibuuzo nga tewali